Olunaku olwajjo ennaku z'omwezi nga ziri 30 mwezi gwa 11 ogwaweddeko omwaka guno gwennyini 2024 amawulire gafulumye nga galaga nti ekitongole oba ekibiina ekikulembera abanyarwanda ekyeyita omubano oba Uganda Banyarwanda Development Cultural Association bano nti baaganye era bawakanyizza nesekuwakanya yenna report eyavudde mu Committee on Defence and Internal Affairs nga bagamba nti ebigambo bino tebajja kubeera nga babikkiriza. Emabega kaawo abantu bano basaba bateekamu okusaba kwabwe nga baagala nti eggwanga eri abanyarwanda libeere nga liri recognized mu ggwanga erya Uganda nti era babeere nga nabo bafuna national ID babeere nga bafuna ebintu ebyefaananyizaako bwe bityo nga bannansi. Kino nno ebitongole by'enjawulo byakigaana era bakisibire kuuli. Mu bimu ku bitongole ebyo waliwo ekitongole kimanyiddwa nga Directorate of Citizenship and Immigration Control DCIC. Ekitongole ekyo kyagaana. Ekitongole ekya NIRA oba National Identification and Registration Authority ekitongole ekyo nakyo kyagaana nga kigamba nti bano baalemwa babasaba batracinge obujjajja bwabwe mu ggwanga erya Uganda nga ku bano kuliko abantu ab'enjawulo okuli Frank Gashumba, kuliko omukulu amanyiddwa nga Fred Mukasambidde, kuliko n'abasajja abalala bangi b'obadde omanyi ne b'obadde tomanyi abakwataganya oba abakwasaganya ensonga eno ey'akabinja kano akeeyita omubano nti bano be bakiikiridde Banyarwanda bannaabwe naye teweerabira nti Abanyarwanda babadde mu Uganda even before obukulembeze bwa General Yoweri Kaguta Museveni. Wano nga bagamba nti Simon Kayitana, chairman of Omubano's task force, criticized the report as unjust and they called for its withdrawal. Parliament yagenze neyingira mu nsonga ezo. Era kigambibwa nti abantu bano Parliament yayisiza report yaayo oluvannyuma lw'okukola okunoonyereza okw'enjawulo ne bagaana okubeera nga barecognizinga Abanyarwanda okubeera eggwanga mu ggwanga erya Uganda. Kati abamu ku bantu abazze batembeeta ensonga eno nga bwe nkugambye okuli chairperson w'akakiiko kano oba w'akabondo kano akabinja amanyiddwa nga Simon Kayitana. Ono nga chairperson kuliko omukulu Frank Gashumba, kuliko omukulu amanyiddwa nga Fred Mukasambidde, ono nga vice president ow'ekibiina ekya Democratic Party. Bino nno ebintu ojja bigattagatta onaawulira gye binaggweera. Fred Mukasambidde vice president owa Norbert Mao mu kibiina ekya Democratic Party, ekibiina ekyatundibwa ewa General Yoweri Kaguta Museveni. Kati n'omu ku bo ku bakulembeze baakyo nga Fred Mukasambidde naye yali mu bino era abasinga obungi badde tebakimanyi nti ono omusajja naye Munyarwanda awedde emirimu nga kwe kuli ne Frank Gashumba n'abantu abalala ebali mabega w'olutalo luno olw'okulwana okulaba nga Abanyarwanda bafuuka eggwanga. Kakati bano bwe babadde boogera mu press conference nga boogera ne bannamawulire naddala omukulu amanyiddwa nga Frank Gashumba nga bwogenda okulaba mu katambi omuntu omu ng'akunnyonnyola yategeezezza nti okujjako nga mwagala bwe mba mwagala tudde e Rwanda, okujjako nga mwagala tugende n'ettaka lyaffe, era okujjako nga mwagala okulaba ku M23 akabinja kano akamanyiddwa nga M23. Jukira akabinja ako kalwana ke kabinja k'abayeekera akali mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo akawakula olutalo mu ggwanga eryo, era ng'okusinziira ku reports ez'enjawulo zizze ziraga nti akabinja kano kafandingibwa gavumenti y'eggwanga erya Uganda ekulembera General Yoweri Kaguta Museveni wamu ne gavumenti y'eggwanga erya Rwanda ekulemberwa Paul Kagame Rutagambwa. Kakati akabinja kano ke bayita M23 rebels era nga kalwanira mu kitundu ekya North Kivu mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Akabinja kano katandika mwezi gwali gwa 12 paka ne wetwogerera olwaleero nga kakyakwasaganya ensonga ezo. Sijja kugenda yeeyo nnyo wabula omukulu Frank Gashumba mu bigambo bye yayogedde mwawulikiseemu ekigambo mpozi nga mwagala mulabe ku M23, mpozi nga mwagala bwe tuba bakuva wano tugende n'ettaka lyaffe nga tugenda e Rwanda. Byabadde bigambo bya Frank Gashumba omu looza ye mwogezi w'abantu bano w'akabinja kano era ng'abamu ku banne bakwasaganya nabo nga nabo weebali. Bintu nno bino biwanvu, njagala owulirize akatambi kano nga bwe tweyongera okugenda mu maaso n'okuba nga ate tukwasaganya ensonga. Mukutu gwa Redison TV weebale kuba nga okyagoberera yonna gy'osinzira okuba nga gy'otulabira. Bw'oba tunasubscribinga kikole tubeere nga ate tutambula ffenna.